TV Omunyo Live. Bwetugenda kate ku ttaka ettukuvu e Canaan Land mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana olunaku olwaleero, omusumba Bujjingo bw'atyo akalatidde abaana okulekerawo okubeera nga bakaabya bazadde baabwe kubanga amaziga g'abazadde galiko ebibonerezo. Mu ngeri y'emu era omusumba bw'atyo avumiridde abazadde abasosola mu baana baabwe. Church Girl Foundation Camp etandika olunaku olw'enkya era wetujjidde ku mpewo ng'enteekateeka zatandikiddwako dda nga tent gaggadde yatuusiddwa dda ku ttaka ettukuvu e Canaan Land. Mu kusabira abaana n'abazadde olunaku olwaleero ku Canaan Land, omusumba Bujjingo ow'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International essira litadde ku baana n'abakuutira okuwulirizanga abazadde baabwe. Abaana kugonda oba oli mu mikono gy'ani obaani gonda. Kisoboka okuba nga kitaawo ne nnyoko baafa naye w'obeera gonda. Kisoboka okuba nga kitaawo ne nnyoko weebali bali wamu era nga be bakulira mu mikono gyabwe naye bagondere. Omusumba Bujjingo agamba nti omulembe guno abaana bakaabya abazadde amaziga ate nga buli ziga lya muzadde liriko ekibonerezo eri omwana. Kiruma nnyo okusanga maama wo ng'akaaba olw'obujeemu bwo n'omubuuza maama okaabira kinaga nti abaana bembonaabona nabo be bankaabya. Taata yafa oba yabalekawo naye nga mumukaabya amaziga agatakoma. Buli ziga lya muzadde liriko ekibonerezo. Abazadde abasabye baleme kukuza abaana baabwe n'ekyejo wabula bafube okubawabula we basobye. Omulembe guno ogwakyama abaana bavuma abazadde oba n'akukuba oluyina we n'okangamu kati oba okanzeemu oba tokanzeemu olw'omukubye. Okwemulugunya, okwesooza, okuvaawo obuvi mu ngeri y'obujoozi. Maama n'akugamba ekintu oba taata n'agamba ekintu n'oba nga tomugambye sijja kukikola ate tomugambye ndika nkikole ne weesungusula n'ovaawo n'otambula n'ogenda n'asigala ng'abuuza nti nazaala ki kino. Ate abazadde abamu mwe muleeta ebintu ebyo abaana batandika mpola ng'akuba omutwe ku kisenge n'omwegerera bwegayirizi. Abayizi abakubirizza obuteeyingiza mu byabufuzi eby'entalo n'abasaba okugondera abafuzi abali mu buyinza nga Bayibuli bweragira. Nti bannange mumanyanga ennaku yammwe mulekerawo okaabyanga abazadde. Bannabyabufuzi ababatwala ne babawalaawala batabani baabwe baba bali bweru. Tugenda okutuuka ku nnaku lw'okulonda ng'omukazi n'abaana bonna baavudde dda mu ggwanga ye mwali agamba tulumbe ate ng'alina mu bulletproof ng'oleeta akafuba. Njogera nammwe senior 4 senior 6 muyingira mu nsi enzibu mugenda kutula ebibuuzo naye okulonda kwa 2026 kugenda mubasanga nga muli balonzi ababagamba nti Uganda nzibu mwe bafunidde byonna bye balina. Munnabuddu Bujjingo akubirizza abazadde okwagala abaana bonna kyenkanyi ne bwe baba nga si bambuto zaabwe. Omusumba Bujjingo avumiridde ekikolwa ky'abazadde abamu abasosola mu baana n'ategeeza nti omwana gw'ososola oba tomanyi Katonda kyamutegekedde. Mbeegalidde nnyo bakazi mwagala abaana abatava ku nnabaana yammwe kubanga okumukyawako tekumukyaya Katonda. Gw'omukyawa Mukama n'amwagala n'osembeza ababo Katonda n'abasuula eri n'ajjayo gwe wasewula. Okusaba nga kugenda mu maaso n'enteekateeka eza Church Girl Camp nazo zibadde ziyinda era weema gaggadde ezimbiddwa. Omusumba Bujjingo ategeezezza nti okusaba kw'enkya kwa kutandika nga bukyali bawe omwaganya aba Church Girl Camp n'ayaniriza abanaakwetabamu. Naye mbategeeza nti olunaku olw'enkya Thursday lunch hour egenda kukeerako yanditandika ku ssaawa 3 awo 4 okugulawo kwa Church Girl okugenda kubeera live ku Salt TV n'okuggalawo ku Lwomukaaga. Nziramu okujjukiza abazadde ne ba guardians abagenda okuleeta abaana muleete n'ekyokwebikka muleete n'ekyokwebaka okufunayo akafalisa akatonotono. Abaana bajje ne toothbrush bajje ne toothpaste bajje n'ebikola ebyetaagisa ebyo. Era ng'ayogera bino n'aba Red Cross abadduukirize babadde basimbye tenti yaabwe
ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani nga n'ebimu ku bigenda okukozesebwa bituuse. Abaneetaba mu Church Girl Camp okusomesa abaana ab'obuwala bayingira ku Canaanland okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya era ng'enteekateeka zino zikomekkerezebwa ku lunaku olw'omukaaga olwa Ssabbiiti eno. Byetumwebaza Godfrey, Soroti TV, Omunyo.